Ebibuuzo ebya siniya ey'okuna bifulumiziddwa olunaku olwaleero. So ng'ate abatuuze b'e Matugga baguddemu entiisa omuwala w'emyaka 16 bw'asangiddwa ng'afiiridde mu kazigo ka muganzi we. Kwaniriza ku YouTube channel ya Esther Portable olunaku olwaleero ne nkujjukiza nti tugakukuŋŋaanyiriza okuva mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga ne tugakutuusaako n'otambula n'omulembe era ng'omanye ebigenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna bifulumiziddwa olunaku olwaleero ng'ebyabayizi abawerera ddala 1,292 bikwatiddwa nga bano bateeberezebwa nti beenyigira mu kubba ebigezo. Abaana abalenzi bakize ku baana ab'obuwala ate nga wonna abayizi abaasobola okutuula bakendeeredde ddala bwe tubageraageranya n'abayizi abaatuula mu myaka egiyise. Mu kufulumya ebigezo bya siniya ey'okuna, UNEB Executive Secretary Dan Odong avuddeyo n'ategeeza nti omuwendo gw'abaana ab'obulenzi abaatuula ebibuuzo ebya siniya ey'okuna bikola ebitundu 5 ate ng'abaana ab'obuwala omuwendo gwabwe gukola ebitundu 49. We had a decrease of 4,324, that is negative 1.3% in candidature. This is from 337,720 in 2019. And so we had 333,396 candidates that registered. Of these, 44.4%, that is 148,128 were USE beneficiaries. The number of male candidates registered stood at 166,744, that is 50 point, and that of the females is 166,652, which is 49.99%. Ono agambye nti omuwendo gw'abaana abaatuula siniya ey'okuna era nga baayitira mu divisioni esooka gweyongedde ddala bwe tugugeraageranya n'abaana abaatuula mu mwaka gwa 2019. Odongo ayongeddeko nti amasomo agasinga gakoleddwa bulungi naye era anokoddeyo amasomo okuli geography, chemistry, biology nti tegakoleddwa bulungi nga omwaka guno essomo lya chemistry lye lisinze okukolebwa obubi. You will also observe, Mama, that results in most of the subjects have improved, except in geography, chemistry, and biology. Although biology showed a slight improvement at the distinction 2 level. In both years, 2020 and 2019, chemistry subject remains the worst done subject. Abatuuze b'e Matugga baguddemu entiisa omuwala w'emyaka 16 bw'asangiddwa ng'afiiridde mu kazigo ka muganzi we. Omugenzi ategerekeseeko nga Rebecca Nakigwe ow'emyaka 16 nga yasangiddwa ng'afiiridde mu kazigo ka muganzi we. Nicholas Kibuuka ono nno nga kitegerekese nti avuga mmotoka ezisomba omusenyu e Matugga. Omugenzi kati abadde muyizi mu ssomero erya Nakaseke SDA Secondary School era ng'abadde mu siniya ey'okusatu. Twogeddeko ne mukulu we era bino byatutegeezezza. Agenda tetuzzeemu muwuliza ng'essimu ye teriiko. Ssaawa emu ngenza wulira essimu bankubira nti jangu olabe tumusanze mu nnyumba ya musajja ng'afudde. Siyombyeko na Rebecca kuba muganda wange mbadde mwagala. Abadde akyali muyizi ng'agenda mu siniya 4. Abatuuze b'e Matugga bino bye boogedde ku ntiisa eno. Nyumba boyfriend we tasobodde kubanga adduka naye asobodde okubanga yeetwala ku poliisi n'akola statement. Wabula tunnamanya kyavudde ku ki oba bafunyemu obutakkaanya oba ki oba ntuuko. Wabula tugenze boyfriend we yagamba kyagenze okukomawo ku mulimu amusanze akoze eki afudde. Ye muganzi wa Rebecca akyakumibwa poliisi ng'ono yakwatiddwa bwe yabadde agenze okukola statement. Bwe tugendako ettokyo Munnayuganda Joshua Cheptegei awangulidde Uganda omudaali gwa ffeeza mu mpaka za Olympics ettokyo.
Joshua Cheptegei ne Jacob Kiprimo bawangulidde Uganda emidaali nga ku midaali guno kuliko ogwa ffeeza n'ekikomo mu mpaka z'ensi yonna eza Olympics eziyindira e Tokyo. Right up there at the front. He's got a lot going on. Checking the watch, checking behind him, making sure know where everybody will do that. Bano bamalidde mabega wa Solomon Balega owa Ethiopia era nga Joshua Cheptegei akutte kyakubiri ne Munnayuganda Jacob Kiprimo n'akwata ekyokusatu. Twagala okuyozaayoza Joshua Cheptegei ne Jacob Kiprimo olw'okuwangulira Uganda emidaali gino. Badde Esther Portable abadde ku kamera bamuyita Lawrence Welaba.